Bebalumiriza ku bijambi abayimbuddwa ettemu ku bodaboda lyeyongedde eyali omuzira w'e Rwanda ayolekedde ku Sipamayisa. President w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye nti omugenzi wa kujjukirwa nnyo olw'okulwanirira abatalina boogerero. Bebamwogeddeko ne bonna ababadde boogera muwulidde nga bakomyawo ebigambo bye yatugamba ng'akyassa, ng'avumirira obutali bwenkanya, ng'avumirira okunyigiriza abantu, ng'avumirira obutali bwerufu, ng'avumirira abakulembeze abayeremeza mu buyinza. Byonna yabyogera ng'akyali mulamu. Yali musomesa era n'atusomesa, kati nga tumwerekera ng'agenda okwebaka olubeerera kikakata kuffe ate okuyimuka tutwale omulimu gw'abadde akola mu maaso, kuba tegubadde mu mulimu gwe, gubadde mulimu gwa Katonda. Atakujja oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti omugenzi Nalwanga abadde kiddukiro kyabo abatunyuginyizibwa entakera. Sife twagizimba yazimbibwa bajjajjaffe bakadde baffe, naffe ab'omulembe guno tulage nti ddala tuweebwa ebyakolebwa ku lwaffe, kubanga tuzimba ku lw'abaliwo n'abalijja. Olw'omulimu guno omulimu gwa Katonda. Bwana mukulu wali wano Father Tamaye naye si gugwe atukwatirako obukwatizi, abaali bayiseko ekyamaganda kiriziya erina omunaala ndowooza guyinza okuba nga gwenkana wa Kaza House waggulu. Twagala kugujjako kuti kubanga ffe ab'omulembe guno tulemereddwa, naye ejjayo ekyo n'obugunjufu. Tuzze okumwebaza olw'obuweereza obutabadde bwa bulijjo. Abadde musumba, omusumba omulungi. Tetwawulirako ddoboozi lye nga lirimu enfuufu ng'endiga zirumbiddwa. Era bannaffe aba-Orthodox family, omutabadde wammwe abadde waffe era tumwogerako ng'omusumba waffe. Tumusaaliddwa nnyo naye tumwebaza kubanga obulamu bwe abadde musomesa, abadde musumba. Ne mu kufa kwe asigadde mugatta era ng'atusomesa. Wummula Mirembe Ssaabasumba Yona Lwanga. Minisitule y'ebyenjigiriza erangiridde nti eyimirizza okukyusakyusa mu basomesa b'amasomero ga gavumenti aga secondary okutuuka ng'amasomero gonna gaguddwa era ekiragiro kino kitandikiddewo okukola omwezi guno. Minisitule y'ebyenjigiriza egambye nti wabaddewo obumulumulu mu nteekateeka y'okukyusakyusa abasomesa, gamba ng'abasomesa abamu okubatuma mu masomero agamu ne batatuukayo, abamu balwawo okuteekebwa ku lukalala olusasulirwako abakozi emisaala, nti ate oluusi abasomesa bwe bajjibwa mu ssomero erimu balwawo okusikizibwa abalala, abasomesa abamu balwa ku masomero ate abandi ebifo tebabibugumya na kubibugumya ne bajjawo ne babakyusa. Abakulu kaakano basazeewo okusooka okuziba emiwaatwa egyo gyonna ng'amasomero tegannaggulwa. Dr. Dennis Mujimba, omwogezi wa minisitule y'ebyenjigiriza, akasizza ekiragiro eky'okuyimiriza okukyusa abasomesa akakiiko akagaba emirimu kamalirize okwekennenya ensonga ezo. The Minister of Education and Sports received credible information that the way secondary school teachers in government schools are transferred was having many gaps. Number one, teachers would be transferred, but they don't report to the new stations where they've been transferred. There is delays in getting on payroll. Then some teachers are transferred, but there's no replacement. Some people are complain that they have overstayed in some schools for more than 7 years. Others get transferred within a very short time, less than 3 years. So she has instructed that as a ministry, we temporarily stop transferring of secondary school teachers with immediate effect. Etteeka erifuga abakozi ba gavumenti eribakkiriza kuwangala mu bifo okumala bbanga ddene balina okukyusibwa ne batwalibwa mu bifo ebirala ng'ebiseera ebisinga obungi mu kifo tebalina kuwangalawo okusukusa emyaka 3. Wabula mu bitongole bya gavumenti ebimu etteeka eryo terikyagobererwa era osanga abakozi abamu nga basiisidde mu bifo okumala emyaka n'ebisiibo, abandi ate bawunyawo buwunya ne basindikibwa mu bifo ebirala, abamu nno batuuka n'okufuuka bangumya mutwe bwe babaweereza mu bitundu ebimu ne batalinnyayo ddala. Ebyo nga biri bityo, gavumenti ng'eteekateeka okuggula amasomero, omuteesiteesi omukulu mu kakiiko akagaba emirimu egy'abasomesa Asuman Lukwago agambye nti kyetaagisa nnyo okuddamu okubala abasomesa bonna mu masomero ga gavumenti kubanga ekirwadde kya COVID-19 kigoyezza nnyo ekisaawe ky'ebyenjigiriza nti abasomesa abamu baabuvaamu dda
newankubadde nga gavumenti yasalawo kubasasula omwaka mulamba naye nga tebakola. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Omu ku bafumbo singa avunaanibwa omusango gw'obumenyi bw'amateeka omukyala oba omwami wa ddembe okumuwaako obujulizi obumulumiriza nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Naye ekitakkirizibwa nti omukyala oba omwami oyo tasobola kukakibwa kuwa bujulizi. Kitegeeza nti asobola muwaako obujulizi nga yeeyagalidde. Kooti kinajjukira ina obuyinza okukaka omuntu yenna okuwa obujulizi omuntu gwerowooza nti alina obujulizi, naye omwami oba omukyala oyo avunaanibwa tasobola kukakibwa kuwa bujulizi bulumiriza mwami we oba mukyala we okuggyako nga ye kennyini yeeyagalidde. Poliisi ya Uganda egambye nti ettemu ku bagoba boodabooda lyengedde nnyo era erabudde abagoba boodabooda okuba obulindaala. Sabbiiti ewedde abagoba boodabooda 3 battiddwa mu disitulikiti y'Ekibuga, Masaka n'ebitundu eby'Ebusoga. Abatemu babapangisa nga bagala okubasaabaza olwo ne babasuubiza akasente akawerako. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeeza bannamawulire mu Kampala nti poliisi tetudde basempa be bano ekyabalinnya kagerere essaawa yonna yakubayoola. Twateekawo akabondo ak'abakessi n'aba flying squad okulondoola bano abanyigidde mu kutemula ababooda n'okubba piki zaabwe mu bitundu by'e Masaka, Kalungu, Kiboga, Kyenjojo. Abalina information gye batandise okuzimbirako tebannaba kutuuka ku kinyusi naye ng'era tulina essuubi ddene. Ababbi beettanira nnyo booda zino olw'okuba nti bwe bagitemaatema sipeya waazo atambula mangu. Waliwo akatale ku muliraano naddala wano ku Eastern DRC. Ate n'abamu abazibba bayinza okugibba wano e Kampala n'agiddusa mpaka e Kotido, n'agitwala Arua, n'agitwala e Kalangala. Ebyo nga biri bitya alipoota ya poliisi eya wiiki ewedde eraze nti abantu 73 be baatemuddwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga abasinze okuttibwa babadde mu disitulikiti ya Lebutong. Bano okusinga battiddwa mu bikulu eby'okutwalira amateeka mu ngalo be basse okusinga babadde bateeberezebwa okuba ababbi. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga agambye nti ng'ojja okutwalira amateeka mu ngalo n'obutabanguko mu maka nabwo bukyase era abantu abasukka mu 7 baakwatiddwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Enanga era bw'atya wakanyizza ebibungeesebwa nti abapoliisi ennaku zino bawugulana ebitagambika nga balwana okudda mu kifo kya Paul Kich abadde amyuka ssaabaduumizi wa poliisi. Ebikola nga bino tubivumirira kubanga mulimu bannamawulire abavaayo ne baagala okulaga nti bo buli system bwetambula mu bitongole eby'enjawulo babimanyi. N'alyoka afulumya ripooti ng'erimu ebitulituli bingi. Kakati nga bano okuvaayo mu bukulembeze bwonna obwa security tewasobola kubeerawo kituli oba gaapu yonna ekwatagana n'obukulembeze kubanga engeri obukulembeze kaŋŋambe nti bwerambika bulungi nnyo kikwatagana n'obukulu oli bw'ayina oba amayinja g'abayina. Ebyo nga bizze ku bbali omuddusi wa Uganda Nakinku Joshua Cheptegei poliisi emukuzizza eddaala abadde ku ddaala ya Inspector of Police kaakano Assistant Superintendent of Police. Ono akuziddwa ng'asimbibwa olw'okuwangulira eggwanga zaabu ne ffeeza mu misinde gy'ensi yonna egyali Japan. Omuddusi omulala Perith Chemtai naye akuziddwa avudde ku ddaala ya Special Police Constable kaakano Inspector wa poliisi omulamba. Bannaabwe Maslin Cherengat ne Immaculate Chemtai nabo bakuziddwa ku ddaala erya Police Constable. Ababaka ba Paalamenti ababiri abaasibwa olw'okuggulwako emisango egy'obutemu n'obutujju kyaddaaki kkooti enkulu e Masaka bayimbudde. Omusasi waffe Tomusange Kayinja kalutuvire ku ntono. Kkooti enkulu e Masaka ekkiriza ababaka ba Paalamenti ababiri Alan Sewanya na Aloysius ow'Amakindye West ne munne Muhammad Segirinyo wa Kawempe North okweyimirirwa ku kakalu ka kkooti ka nsimbi obukadde 20 buli omwezi obuliwo ate ababeeyimiridde kkooti y'emu ne balagira okusasula obukadde bw'ensimbi 10 ezitali za buliwo nga balinanga okweyanjula mu kkooti oluvannyuma lwa ssabbiiti 2 okuwulira okubuuliriza misango gyabwe egibavunaanibwa we kutuuse. Bano ababadde basinziira mu kkomera ekigo gye babadde baasibirwa okuwuliriza ensala y'omulamuzi nga bayita ku mutimbagano babadde bawolezebwa munnamateeka waabwe Erias Lukwago era nga ye Road Mayor wa Kampala wamu ne Shamim Malende era nga ye mbaka wa Kampala ng'ate oludda olwabi lubadde lukuliddwa mu Chief Resident State Attorney w'e Masaka Richard Birivumbuka
bw'abaddeawo ensala ye mu lutuula lwa kkooti kumpi olumaze olunaku olulamba, omulamuzi Victoria Nakintu Katamba agambye nti talabyewo nsonga emmisa bawawaabirwa kweyimirirwa ku kakalu ka kkooti era nti tasuubira bawawaabirwa kudduka nti kuba ne mu kubakwata beetwala bokka ku poliisi. Bw'atyo n'agamba nti eddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka okweyimirirwa weeriri. Oluvannyuma lwa kkooti munnamateeka w'abawawaabirwa Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago ategeezezza nti omulamuzi atunuulidde ensonga z'amateeka bw'abadde awo abawawaabirwa beeyimirirwe ku kakalu ka kkooti. Twebaza omulamuzi nti asobodde okubawa bail, asobodde okutunulira ensonga zetuleese, n'atunuulira amateeka mu bulambulukufu bwago, n'akakasa nti abantu bano si bantu batemu bali awo ku ssaawa eno kubanga amateeka gagamba bali innocent, tebalina musango. Nti emisango gyonna gye babaggulako egya terrorism, abetting terrorism, murder, ebyo byonna bikyali byakuteebereza buteebereza, tewannabeerawo bujulizi bwonna. Wabula olw'okuba kkooti weeyabukidde ng'obudde kumpi obwa banka bubadde buyise okusasula ensimbi ezo, ababaka basigaddeyo mu kkomera ekigo okutuusa olunaku lw'enkya emisoso gya kkooti gyonna nga giwedde. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Ate abatuuze ku kyalo Kiwaguzi mu Gomba y'e Rwanda mu disitulikiti y'e Rakai baguddemu ekikangabwa ekintu ekiteeberezebwa okuba laddu bwe kikubye abaana basatu omunaafiirawo. Omusasi waffe Sozise Kimpirwazi kalituviire ku ntono. Omwana afiiriddewo ategeerekese nga ye Naluswata Benita wa myaka 5 oluvannyuma okuli Belinda Naluswata ne Nakamya Rebecca ne baddusibwa mu ddwaliro e Rakai ng'embeera gye balimu mbi nnyo. Okusinziira ku batuuze mu kitundu kino bategeezezza CBS ti ssaawa zibadde zikunukkiriza okuweranga 10 ez'akawungeezi, enkuba ebadde ntonotono omubadde n'okumuyansa kusako n'okubatuka kwa laddu bye bivuddeko abaana bano okubwa laddu ne bafubutuka mu kimu ebadde ne maama waabwe Nayiga Alice ne bagwa ebweru. Poliisi y'e Rwanda etuuse mu kitundu kino era nekasa nti omwana ono yabadde amaze okufa. Ye Kakeeto Gordon Meja nga ye kansala w'ekitundu era sipiika w'e Rakai agambye kino kibadde kikangabwa ky'amaanyi nnyo. Tufunye ekikangabwa wano omwana Benita Naluswata bwakubiddwa laddu ebadde y'amaanyi nnyo era ye n'afiirawo, ababiri ne batwalibwa mu ddwaliro e Rakai nga bali mu mbeera mbi nnyo ddala. Eyo ng'ate ebiribito poliisi mu disitulikiti ekyotera ekutta abantu 2 nga kigambibwa nti bano bantu banga balina kye bamanyi ku kkobaane eryakoleddwa ku Katerega Francis w'emyaka 10 gwe baatemyetemye ne bamutta ne basanga ng'omulambo gwe kwekweddwa mu bisubi ku kyalo Nakatoogo Bukunya mu Gombola y'e Kabira mu disitulikiti eno ey'ekyotera. Kwa CBS FM nze Sozise Kimpirwazi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama. Tiimu y'eggwanga y'omupiira ogw'ebigere y'abakazi Uganda Crested Cranes ekubye ttiimu y'abali wansi w'emyaka 20 y'abakazi ggoolo emu ku bwereere mupiira ogw'omukwano oguzannyiddwa mu kisaawe kya Fufa Technical Center Njeru. Ggoolo ya Crested Cranes etebeddwa Sandra Nabweteme mu ddakiika y'e10 era kinajjukirwa nti ttiimu y'abali wansi w'emyaka 20 ebadde yasembayo okukuba Crested Cranes ggoolo 4 ku bwereere. The Crested Cranes yeteekera mpaka za Kosafa Women's Championship ezigenda okubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno okutuuka nga 9 omwezi ogujja ogw'October e South Africa. Mu ngeri emu Crested Cranes egenda kweyambisa empaka za Kosafa okweteekera empaka za Africa Women's Cup of Nation Qualifiers mwegenda okutunka ne Ethiopia ku mutendera gwa first round. Mu kiseera kye kimu ttiimu y'abatannaba kuweza myaka 20 eteekera empaka za FIFA Under 20 Women's World Cup ng'egenda kutunka ne Kenya era oluzannya olusooka lwakuba wakati w'ennaku z'omwezi 23 na 25 omwezi guno ate baddiŋŋane wakati wa 7 ne 9 omwezi ogujja ogw'e10. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako seminti atawunyikamu mu kusiba tayiro ne ziwangaala. Super Bond Tile Adhesive akolebwa Caro Adhesive Works Limited ng'asangibwa mu hardware zonna nga bali wamu ne Heritage Family Center abateekateeka abatuuse okuyingira obufumbo. Basange ku Heritage Plaza e Nansana oba ku mitimbagano gyabwe.
Kumuliraane Rwanda amawulire agabadde ku mimwa gy'abantu leero ge g'omusajja Paul Rusesabagina gwe basooka okuwaana ng'akalira n'okumususukulumya ennyo nti muzira wa ggwanga kyokka gavumenti ya Rwanda n'emwefuulira ng'olwaleero kkooti emusingisizza ogw'obutujju era yalekedde okusiba obulamu bwe bwonna. Paul Rusesabagina w'emyaka 67 yatiikira nnyo mu lutalo lw'ekitabantu olwakulungula ennaku 10 anti ekinyolankoto kyali kigenda mu maaso ng'eno Abahutu batirimbula Abatuusi. Omusajja oyo mu kiseera ekyo eyali maneja wa Hotel Collins yakolanga kutaasa abantu obutattibwa. Yakozesa ekifo kye nga maneja era kyategeezebwa nti yakweka abantu abaasoma mu 1000 olulamba nga abasinga obungi baali baggwanga ly'Abatuusi mulala n'abawonya ebyambe by'abasajja Abahutu abaali baswakidde. Olw'ekikolwa kino eky'obuzira Paul Rusesabagina mu mwaka 2005 baamuzannyamu ne firimu yatutumuka ennyo mu nsi yonna gye baakazaako erya Hotel Rwanda ng'eraga ebyaliwo mu lutalo lw'ekitabantu n'engeri y'omwoyo gwa ggwanga oyo gye yataasaamu abantu. Newankubadde yasuusuutibwa obwenkanidde awo, Rusesabagina yatuuka ekiseera ne yenyiwa nnyo gavumenti eriko ya Meeja General Paul Kagame olwo ne yeegatta ku kibiina eky'oludda oluvuganya ekya FNL. Gavumenti erumiriza nti kyabayeekera nti era mu nnumba ze kyakola mu 2018 kyatta abantu ba bulijjo 9. Musajja mukulu oyo gavumenti ya Kagame yayongera okumuwunyira ziizi bw'atyo kwe kuddukira mu buwaŋŋanguse era yasinzira mu buwaŋŋanguse n'akyogera kati nti y'omu ku bateeka ssente mu kibiina ekyagala okugyawo gavumenti ya Kagame olw'okutyobola eddembe ly'obuntu kyokka yali tawagira bikolwa byakutta abantu ba bulijjo abatalina musango. Empalana yeeyongerera ddala okukula okutuuka gavumenti ya Rwanda lwe yamulinnya akagere n'emuvumbagatira era baamuleeta kipayopayo okutuuka e Rwanda. Olwaleero kkooti lwekawaŋŋamudde nti egy'obutujju gimusse mu vvi era yalekedde okusiba obulamu bwe bwonna. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II asimye obuweereza bw'abadde Ssaabasumba w'Ekklesiya ya Orthodox mu Uganda Metropolitan Yona Lwanga agambye nti abadde mulungamye era ekyokulabirako ekirungi mu kulwanirira eddembe ly'obuntu. Minisitule y'ebyenjigiriza erangiridde nti eyimirizza okukyusakyusa mu basomesa b'amasomero ga gavumenti aga secondary okutuuka ng'amasomero gonna gagguddwa era ekiragiro kino kitandikiddewo omwezi guno. Poliisi ya Uganda egambye nti ettemu ku bagoba boodabooda lyengedde nnyo n'erabula aba boodabooda okubeera obulindaala. N'ababaka ba paalamenti ababiri abaasibwa olw'okugulwako emisango gy'obutujju kyaddaaki kkooti enkulu e Masaka ebayimbudde. E Rwanda amawulire agabaddeyo ga musajja Paul Rusesabagina gwe basooka okuyita omuzira w'eggwanga gavumenti ya Rwanda n'emwefuulira olwaleero kkooti emusingisizza ogw'obutujju nga yolekedde kusiba mayisa. Ge mawulire ekiro kya leero Agundegunda Omuteregga.